Beyond the Newsroom, where untold story is revealed. Gwe muganda wange agenda maaso n'okubeera ng'ogoberera mukutu gwa Beyond the Newsroom. Mugenzi maaso n'okubeera nga munsaba ebbanga erigenzi maaso n'okubeera nga litambula nga mungamba lwaki atotubulira ku byobugagga bya musajja mukulu amanyikiddwa nga Bebe Cool, the Gagamelo Boss, Boaz Wena, taata wa Alpha Thierry Sali, byonna nga bwe bagamuyita omusajja owa Silent Majority. Nangene ngamba lwaki olunaku olwaleero sivayo nengena maaso n'okubeera nga imbikuwa gwe mwana wattu ate n'ogenda maaso n'okubeera nga obitegeera. Ono Bebe Cool ebimu ku bintu ebisinga okubeera nga bimanyibwako waneno mu ggwanga lyattu Uganda y'omu ku abo abayimbi abakyasinze okubeera nga akola video ez'ebbeeyi era nga video ze azikolera na mu ggwanga ly'abannaffe aba America oba tugiyita United States of America, gy'agenda maaso n'okubeera nga akolera video ze ezisinga era ono abadde n'ennyimba nnyingi zi hits. Naye bwe twogera ku by'obugagga tugenda kubeera nga twogera ku bintu ebyo ye byagenze maaso n'okubeera nga afuna ne net worth ye. Musajja mukulu ono azitowa ssente mmeka? Ekibuuzo buli omu kyalina yeebuuza. Omusajja mukulu Bebe Cool akwata ekifo kyakumeka mu bayimbi abalina akasente mu ggwanga lyattu Uganda? Kakati nno ebibuuzo byonna byobadde weebuuza nzize ne ansa olunaku olwaleero, wabula nzikiriza nsooke nkubuulire Bebe Cool mu butuufu bwe yani. Bebe Cool amannya ge amatuufu bamuyita Moses Sali. Ono Moses Sali yazaalibwa mu mwaka gwa 1977 genaku z'omwezi mu mwezi gwa September. Nkugambye bw'atyo yagenda maaso n'okubeera nga atonya ku nsi muyimbi era ng'onayimba music ow'ekika kya reggae ne laga. Ono nno omusajja mukulu amanyikiddwa nga Bebe Cool. Kakati nno mama wa Bebe Cool yagenda maaso n'okubeera nga afuna olubuto lwa Bebe Cool ono nga mufumbo ewa mwami Bidandi Sali, era Bidandi Sali ye taata wa Bebe Cool. Kakati nno mama we ye Samali Sepuya omuzira ensenene ono naye nga bonna gye baliera nga bakyali balamu nga enkuyege zikyagenda maaso n'okubeera nga zibakubira endolo. Bebe Cool gwe twogerako yagenda maaso n'okubeera nga afumbirwa nga wasa mukyalo we amanyikiddwa nga Zuwena. Mwenna abangi gwe mugenda maaso n'okubeera nga mutegeera bulungi. Kakati atandika di music career we mu mwaka gwa 1997. Bebe Cool ono yagenda wali eri mu ggwanga ly'abannaffe Abanakenya. Yagenda maaso n'okubeera nga atandika music career ye mu ggwanga ly'abannaffe Abanakenya mu kibuga Nairobi, era bw'atyo yagenda maaso n'okubeera nga avaayo n'akomawuko waneno mu ggwanga lyattu Uganda agende maaso n'okubeera nga akwasaganya ate munnange ebitabo. Jjukira nti ono nno Bebe Cool yagenda maaso n'okubeera nga atandika music we mu ggwanga lya Kenya ng'ali ne basajja bakulu oba group eno ey'abasajja bamanyikiddwa nga aba Ogopa DJs. Ogopa DJs be bamu ku abo abatwaliriza Bebe Cool wali eri mu ggwanga erimanyikiddwa nga erya Kenya mu kibuga Nairobi. Kakati Bebe Cool ono yagenda maaso n'okubeera nga mwanattu asoma era yatandika okusoma kwe wali eri mu Aga Khan Primary School Kampala, then nagenda ku Kitante High School, Hill School. Bwe yava ku Kitante nagenda ku Makerere College School. Makerere College School Bebe Cool bw'amaliriza okubeera nga asoma ono omusajja mukulu teyagenda namala kubeera nga mwanatu amaliriza ne senior 6 kubanga yagenda maaso n'okubeera nga music oba oliawo talent nga overtakinga n'agamba nti ebyo bitabo ewanywe waawo nzikiriza nkute ngende maaso n'okubeera nga oba oliawo ate nkwasaganya music. Naye nga tugenda maaso enkusaba video eno soko jimpereka like gwe muganda nga genda maaso n'okubeera nga ongoberera ate era enkutegeeza ekigambo kimu kyokka nti sharinga n'omulala agende maaso n'okubeera nga agifuna giwe like ate guba muliro gwennyini. Sheikh Ashraf Dembe musomi wa dduwa agamba gwalina ebizibu eby'enjawulo kyekyokuddamu gy'oli agenda kubeera nga akuyamba buterevu nnyo nnyini ddala. Nzidde niye agenda maaso n'okubeera nga nkuweereza. Kakati nno omusajja mukulu bwe yali mu high school yagenda maaso n'okubeera nga akola PCB oba tugiyite physics, chemistry ne biology, naye teyagenda maaso nakubeera nga amaliriza wali eri ku Kololo Senior Secondary School. Olw'ensonga nkugambye ekitone kyagenda maaso n'okubeera nga kiwamba musajja mukulu ono. Kakati gwe twogerako Bebe Cool ye musajja eyagenda maaso n'okubeera nga awangula gye tuyita award y'omuyimbi ow'omwaka wali eri muze Hip Hop Awards oba hip hop abamu ze muyita
hip hop naye nga zibeera high people awards satu ono omusajja mukolo Bebe Cool n'agenda maaso n'okubeera nga awangula award ezitabalika eza Pearl of Africa Music Awards ezo zo ayina impitirivu ennyo ate era yagenda maaso n'okubeera nga nominatingibwa wali eri mu ze tuyita Carol All Africa Awards Bebe Cool gwe tugenda maaso n'okubeera nga twogerako kakati nno ono yagenda maaso n'okubeera nga anominatingibwa ne muzawadi ezimanyikiddwa nga Boma Awards gwe abangi abamu kumwe muzitegeera naye ate naawe abadde tazimanyi ogenda maaso n'okubeera nga ozitegeera zino nno zitegekebwa wali eri mu kibuga Boston gwe omulungi agenda maaso n'okubeera nga owuliriza eryo nno tuba tugenze eri ate mu Bungereza kakati gwe twogerako omusajja mukulu ono Bebe Cool ebimu ku ebyo ebyobugagga byagenda maaso n'okubeera nga abeera nabyo byenjagala tugende maaso n'okubeera nga atwogerako naye teweerabira nti Bebe Cool ayimbye ennyimba ez'enjawulo ne video ezisinga okubeera expensive ng'omuli oluyimba lwa I Love You Every Day olwo nno nalwo ze zimu ku nnyimba ezaali ez'omutawaana ennyo ono aleese abayimbi bangi nga kwe kuli Rema Namakula ono bwe tumwogerako amanyikiddwa nga Halima Namakula ono nno munange bw'ojjako Rema waliwo Halima Namakula ono ye gwe tuyinza okubeera nga tuyita Ugandan veteran woman musician ono nno nga bagenda mu maaso n'okubeera nga bayita oluyimba olumanyikiddwa nga Sambagala era nga luno oluyimba yagenda mu maaso n'okubeera nga baluteera ne album ze bagenda mu maaso n'okubeera nga bata ono nno agenda maaso n'okubeera nga kweno album kwaliko ennyimba ez'enjawulo zeyayimba mu lulimi Oluganda Oluswahili n'Oluzungu kuno nno kwe kwali ne munnakenya gwe yagenda maaso n'okubeera nga akola naye amanyikiddwa nga Noise Bebe Cool yagenda maaso n'okubeera nga mwana wattu akola group emanyikiddwa nga East African Bashment Crew kakati nno nagenda maaso n'okubeera nga akwasaganya music eyo nno bw'avaayo wagira n'agamba nti neegata ku Firebase bwe bawukana n'agenda maaso n'okubeera nga mwanattu agenda maaso n'okubeera nga akola kye tuyita Gagamel oyo ye boss amanyikiddwa nga Bebe Cool gwe twogerako olunaku olwaleero mu mwaka gwa 2013 Bebe Cool yagenda maaso n'okubeera nga abeera n'olutalo oba ng'agenda maaso n'okubeera ng'abeera n'olutalo wakati wa omuyimbi mu Nigeria amanyikiddwa nga Dabanji era ng'ono bingi ebyagenda maaso n'okubeera nga bibeerawo naye awo njagala tugende maaso n'okubuukawo Bebe Cool bingi byagenza asimatuka n'okubeera nga awona nga ebimu ku byo Bebe Cool ono ebimujjukirwako mu January wa 2010 Bebe Cool yagenda maaso n'okubeera nga akubwa essasi era mu kugulu era agamba nti kwolwo yasimatuka busimatusi mu mwaka gwa 2010 mu mwezi ogwa July oba ogw'omusanvu genda kuza omwezi 11 Bobby Wine bwe yali agenda maaso n'okubeera nga performinga wali eri Kyaddondo ku Rugby Club jjukira nti wane waliwo akabinja ka Al-Shabaab bwe kalumba ne kakuba okuliraanaawo era nga Bebe Cool agamba kwolwo yawona okubeera nga abwatukira oba okubwatuka kwa oba okuwaka bomu nga asimatuka okufiira mu kabenja akabomu Bebe Cool yagenda maaso n'okubeera nga mwanattu awasa mwana muwala amanyikiddwa nga Zuena Krema ono nno bino baabyo officiatinga 2022 nga naye ate baludde okumala emyaka 20 mirambirira mu bufumbo 2 n'omusobyo kubanga ne Alpha Sali mwenna mumulaba nga mukulu bingi byazaawangula ng'omuyimbi naye ekibuuzo kiri nti azitowa mmeka mwabadde babuuza ebibuuzo ebiringa ebyo musajja mukulu ono Bebe Cool wanaakwata ekifo kyakuna mu bayimbi abasinga okubeera n'ensimbi waliwo eyambuuzizza ku Ragadi oyo ye ligenda kudda mukwateko ku lulwe kubanga ono musajja mukulu ekifo kyakwata tamanyi bano ba Bebe Cool kuba ye nga ye Ragadi azitowa billions 14.6 ezawana eza Uganda kakati nno ezeggwanga lyattu Uganda kakati nno gwe munnange n'ebisingawo oyo ngenda beera nga muleeta mu video eddako naye olwaleero tuli ku Bebe Cool ono omusajja mukulu amanyikiddwa nga Bebe Cool oba tumuyite Moses
Sally nkugambye bwe twogera ku mayumba g'ayina ekituufu kiri nti awo amaaso kw'okomya. Bwe tuba twogedde ku nsimbi zokka z'azitowa eky'amazima matuufu oyinza okugamba nti weewaawo abasajja baakola ssente mu myaka gyabwe emito. Bebe Cool abalibwamu ensimbi eza $, eziwerera ddala 2.6 million, nga zineno ziri mu bintu byalina bye tuyinza okuyita assets, then ne mu brand liabilities mu ggwanga lya Uganda ate era ne wabweru waayo. Bwe tuba tubala ku nsimbi eza wano ze billions zinga 9 ne millions 5 zagenda mu maaso n'okubeera nga azitowa. Gwe twogerako ye Bebe Cool Moses Sally. Kakati nzikiriza twogere ku nnyumba. Bebe Cool ono yamala ebbanga ddene ng'agenda mu maaso n'okubeera nga apangisa. Wano nno we babeerera n'embiranye ne His Excellence Bobi Wine, Bebe Cool yatuuka n'awulira nga kimukwatako genda mu maaso n'okubeera nga oboolyawo avaayo n'abeerako n'amaka agage. Bw'atyo Bebe Cool yagenda mu maaso n'okubeera nga azimba amaka. Wamula amaka gano ge yasooka okuzimba yagazimba mu fomu ya rentals. Gwa mulungi agenda mu maaso n'okubeera ng'ongoberera mu mwaka gwa 2016. Ono nno obupangisa nga bo yabumalamu almost already nga muyimbi yabumalamu emyaka egiwerera ddala 10 n'omusobyo. Bw'amaliriza ogenda maaso n'okubeera ng'azimba amaka gano yagasimba in form of rentals naye nga manene ddala era nga gatuulidde kuyiika namba wali eri mu bitundu by'ekiwatule. Kakati Bebe Cool ajja afuna embiranye wakati wa Diamond naye n'agamba nti nze nsinga nina oba n'amaka. Ono nno n'agenda mu maaso n'okubeera ng'atandika okuzimba amaka amalala. Gano nno nga ekituufu kiri nti agenze mu maaso n'okubeera nga nago agamaliriza era ne tugamba nti weewaawo akasajja kakoze ku ssente. Bebe Cool gwe twogerako okusinziira mu bigambo bye yagamba nti amaka gano gali mu 2.4 billion ge akagenda mu maaso n'okubeera nga oboolyawo amaliriza okuzimba. Gwe twogerako si mulala, twogera ku musajja mukulu amanyikiddwa nga Moses Sally Bawazwena Bebe Cool. Kakati nzikiriza tuve ku by'amaka g'ayina tugende mu maaso n'okubeera nga mwanattu twogera ku mmotoka z'ayina. Nagambye nti ono arankingibwa mu kifo kya 4. Bebe Cool Moses Sally is currently ranked 4th among the richest musicians in Uganda to the recent ratings. Akonjagala mukanotingi mukakwate bulungi mukutu gwa Beyond the Newsroom era nze Deni abikuweereza. Kakati ono omusajja gwe twogerako ayina emmotoka ez'enjawulo era ng'ono mu mwaka gwa 2011 yagenda mu maaso n'okubeera ng'afuna emmotoka ey'ekika ekimanyikiddwa nga ekya Randy Cruiser Prado. Eno nno yo agamba yagigula ssente zaali mu miliyoni 3. Kakati ono n'aleeta emmotoka eya Toyota V8 eno ng'ezibalirirwamu ensimbi miliyoni 6 eza kuno era nga ag'omu nkuubo galaga nti emmotoka eno yamuweebwa President Museveni olw'emirimu egyo gy'agenze mu maaso n'okubeera ng'amukolera entakera. Emmotoka eno bangi mwagiraba nako just recently wano we mwali mukyaza abakulembeze b'amawanga ab'enjawulo. Emmotoka yatulwamu President Ruto yali ya Bebe Cool. Emmotoka eno erina buli ekyetaagisa okuba ne security, eriko kamera, eriko buli kimu kwegamba bw'ogituukamu toyoya kubeera ng'ekituufu obaako ewalala w'oyinza okudda. Twogera ku Bebe Cool big size Bawazwena nannyinizo omusajja asinga okwagala abaana be. Kakati ono ayina emmotoka ekika kya Hammer. Eyo yo Hammer ye ekituufu aludde nayo nga mukadde nakagattoke n'endala nnyingi kwezo z'ayina naye ku by'emmotoka nzikiriza tukome wano olwaleero.
Bebe Cool ng'omuyimbi achievements nnyingi zagenze maaso n'okubeera ng'atuukako nga tujje mu kumubalira ku mayumba n'okubeera ng'akola videos ez'enjawulo. Bebe Cool ku baana be b'alina, bwe twogera ku baana ba Bebe Cool twogere ku Thierry Henry Ssali. Ono omuvubuka essaawa eno asambira ttiimu ya Express, ate era nga mu ngeri y'emu agenda maaso n'okubeera ng'asamba ku ttiimu y'eggwanga enkulu. Ono omulenzi yagenda maaso n'okubeera ng'amuteeka ku akademi ng'eya ttiimu ya Arsenal wali mu ggwanga erya Bungereza. Ye musajja asinga okuinvestinga mu baana be. Twogera ku Bebe Cool. Bebe Cool si ye mwana yekka gw'alina, kubanga ne balina abato ababiri kaakati nabo bali mu akademi ya Barcelona. Wali eri mu Dubai, jjukira nti Barcelona erinawo akademi camp. Ye musajja gwe twogerako, bamuyita Bebe Cool. Bawazwena gwe twogerako ate olunaku olwaleero. Nze nani agenda maaso n'okubeera nga nkuweereza, sagala weebuzeebuze ate ebintu oleme bifuna nga bwe birina kuba. Bebe Cool alina omwana amanyikiddwa nga Dean Ozil Ssali, alina omuwala we amanyikiddwa nga Beta Ssali, alina omwana amanyikiddwa nga Kassan Ssali, kwoteeka Alpha Thierry Ssali ne mutabani we amanyikiddwa nga Alan Hendrik Ssali. Ono nga ye ali mu byakuyimba. Kaakati bano abato ababiri okuli amanyikiddwa nga Dean Ozil Ssali, then nona amanyikiddwa nga Kassan Ssali, abo bonna bali ku akademi ya ttiimu emanyikiddwa nga eya Barcelona. Bebe Cool ebimu ku ebyo byatuuseeko ne zi award zawangudde. 2004 yawangula Pearl of Africa Music Award Best Reggae Artist. 2005 nawangula Pearl of Africa Awards era. 2006 nawangula Pearl of Africa. Oyo ye Bebe Cool gwenjogerako. Yaziwangula emirundi kumpi 10 egy'omuddiringanwa. Mu 2006 yagiwangula emirundi 2. Nawangula neya Song of the Year. 2007 nawangula Pearl of Africa Music Award Best Reggae Artist. 2007 lwenyini Pearl of Africa Awards Best Male Artist. 2007 Channel O Music Video Award, Channel O Africa Music Video Awards ezaali zimanyikiddwa nga Spirit of Africa Music Video Awards. Zineeno nno nga zigenda maaso n'okubeera nga ziteekebwateekebwa wali mu ggwanga lya South Africa, ng'era bino baabikitandikawo mu mwaka gwa 2003. Kaakati ono gwe twogerako 2008 yawangula Pearl of Africa Awards Best Male Artist and Best Reggae Artist Group and Best Reggae Artist of the Year. 2010 Bebe Cool, 2011 Bebe Cool, 2013 Bebe Cool, 2014 Bebe Cool, 2014 Bebe Cool, 2015 Bebe Cool. Award zayinako obubezi tezibalika. Bwe tuba tuzibaze award zawangudde, awangudde award eziri mu 25. Kiki kyaba kitakoze mu music industry? Oyo gwe bayita Big Size Bebe Cool. Bamunominatinze mu award ez'enjawulo. 23 ya nominatingibwa mu ze tuyita Kora Awards Best East African Artist. Zineeno nno nga zitegekebwa wali eri mu Sahara Africa, mu Sub-Sahara Africa Awards zino, era nga bagenda maaso n'okubeera nga nominations ezo bazikolera wali mu ggwanga erimanyikiddwa ng'erya Namibia. Kaakati mu 2007 Mob Awards eno nabagambye dda nti zino zisanga wali eri mu ggwanga lya UK ezimanyikiddwa nga Mob Awards. Zino zibeerawo buli mwaka ze tuyita Annual British Music Awards. Kaakati gwe mulungi agenda maaso n'okungoberera 2013 Hip Hop Music Awards. Oyo gwe bayita Bebe Cool. Bamunominatingibwa mu Afrima Awards 2014, Australia Radio Afro Song of the Year 2015, nominated in Afrima
Awards 2018 Best Male Artist in Eastern Africa and Best African Rock categories. Ye Bebe Cola gwagenda maaso n'okubeera nga ongoberera. Ngenda genda maaso n'okubeera nga nziramu okubeera nga nkuleetera abasajja abaddugavu Abafirika 19 abakyasinze okubeera n'ensimbi ku lukalu lw'omwana w'omuddugavu. Ate tugenda beera nga tuzaako omusajja mukulu amanyikiddwa nga Ragadi. Ono nagambye dda azitowa 14 billion point 6. Tuzeeko Dr. Jose Chameleon. Ate ngenda malamba compiling wamu ngenda kukola omwomu bwe mamalayo mbabagattire okuva ku asooka paka ku 10 mu kijemu enjawulo. Lwaki temunzikiriza ne ngenda maaso n'okubeera nga mbasiibula ne mbagamba kuuma atakuumira mpeera ayisa abasajja kabaka wangaala mbeere bulungi banywanyi ate era mweraba. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.